Kiri ono, kiri Omulangira, kiri ono, kiri Omulangira, ondabiranga taata, kiri Omulangira, nti omwana wo gw'oyagala. Kiri Omulangira, ekiri kimulidde, ekiri abalangira, kiri ono, kiri Omulangira, kiri ono, kirya abalangira. Tondabiranga maama, kiri Omulangira, nti omwana wo gw'oyagala, kiri Omulangira, ekiri kimulidde, kiri Omulangira, vaawo mpite, kiri Omulangira, kiri ono, kiri Omulangira, kiri ono, kiri Omulangira, ondabiranga taata. Kiri Omulangira, nti omwana wo gw'oyagala, kiri Omulangira, ekiri kimulidde, kiri Omulangira, vaawo mpite, kiri Omulangira. Bassebo ne bannyabo, mbalamusizzaako mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mu butuukirivu, mu bwannyaffe. Twebaza Katonda olwa byonna by'atuwadde. Tumwebaza Katonda mu mitendera gye gyonna, mu kumutendereza kwe. Abanyigiriziddwa tubasaasira, tubakwasa omu Mungu, omu mu bwengula bwonna, Mungu omu waggulu, abawanirire. So n'abafunye ebirungi tubeebalizaako oba mbeebalizaako nti yeebazibwe Omukama, ayongere okugabirira n'abali obubi abajje mu mbeera eyo. Ekitalo nnyo ekya mukadde waffe soose okuyimba oluyimba olwa kirya abalangira, kiri abalangira, kiri Omulangira, kiri vaawo mpitewo. N'ensaasira bambi abanyigiriziddwa. Omukulu ono mbadde mbikkula ka vidiyo kano nga tekeggula bulungi, ne nkavaako naye ne mmanya nti bagamba mukadde waffe Lwanga yagenze, bw'aba si ye munansaasira, abadde ng'ayimirira ku kigambo kye. Kikulu nnyo okuyimirira ku kigambo kyo ne ku ekyo ky'owulira mu ggwe, kubanga oluusi ekyo ky'owulira kye kiba ggwe. Ate kibi nnyo ggwe okwogera ky'owulira oba ky'oyagala, ate omulala n'ayagala akulinnyirire mu ekyo gwe ky'oyagala oba ky'oyogera, wabula kirungi n'akutegeera mu ekyo ky'oyogera. Bwe kiba kisoboka ne kikolebwa, bwe kiba tekisoboka ne tukigumiikiriza. Ate bw'oba osobola okyekolera ggwe n'okikola kubanga kiba kikyo. Kale omukulu ono adde ayimirira ku bigambo bye, naye ng'abamu bibakwasa obusungu kubanga baagala bamufugire mu magezi ge. Kiri ku nsi abantu baagala otufuga nga bakozesa amagezi gaabwe mu butali bumu, kubanga tebaagala kutuwuliriza byaffe bye tuteesa. Amakulu abanga eyakuwamba oba babanga abawamba bannaabwe, so nga buli omu alina eddembe lye ery'obuntu. Fubanga nnyo okuwulira eddembe lya munno mu ye, eddembe lye ery'obuntu, nti kikyawuliramu emirembe. Ekyo kyawuliramu emirembe, naawe mwagalize emirembe mu kyo, kimwagalize, so tokikotoggera, kubanga ye munno kyawuliriramu emiki. Ye takugaanye bibyo kuba naye bye bikuwa emiki, naye gezaako okutegeera ebimuwa emirembe. Kale musajja ono nti byabadde ayogera nga bikwasa abantu ensaalwa n'obujja n'obusungu, kyokka ate nga bigambo bibadde bya mazima kuba mbadde mmulondoola nnyo. Tusaba Omukama
amulamuze yadde nga tugamba ti fayiro yo naye ebikolwa obubonero bwe obwokungulu bw'abadde ayolesa ketusuubire nti yemmeeme ey'omunda so n'abalala era tulaba ebikolwa byabwe era nga z'emmeeme zaabwe. Kati Katonda abikkula amazima mu mazima tumumukwasa. Enyimbye ekirya abalangira kiri ono kiri Omulangira ondabiranga taata kiri Omulangira nti omwana wo gw'oyagala kiri Omulangira ekiri kimulidde kiri Omulangira kiriva ompite. Kirya abalangira nti ekirya abalangira kiri Omulangira. So bwe wabaawo n'omulala asobola okutaputa oluyimba olwo mwaluwuliranga naye asobola okutwongera amakulu naye kiri Omulangira nti ekirya abalangira omwana wo kimulidde omwana wo gw'obadde oyagala kimulidde ekirya abalangira kimulidde. Abalangira be baani? Abalangira be balandira abalandiza Obwakatonda ku nsi era ababutegedde era abo be balangirira enkyukakyuka era be batulangira olutembe oba kwe tuyita okutegeera. Abalangira beebo bafaaza, beebo abaawule, beebo basheeki, ba bishopu, ba mufuti, kubanga bo balina ebigambo bya Katonda banyweza Obwakatonda. Abalangira si balangira bulangira ab'emmengo bokka nti banalulyo lw'abalangira ennaku zino baaboola abalangira abakulu. Singa oddira omulangira w'ekereziya agatta bakabaka asabira baani n'omufuula omukopi nti mmwe temuli balulyo lulangira kubanga erinnya ayina ery'ekika kyajjiddemu singa omulangira oba okoze ekyekyo tekiba kirungi. Kale oyo naye mulangira kyenvudde muyimbira oluyimba nti ondabiranga taata kiri Omulangira ti nze omwana wo gw'obadde oyagala ku nsi ekiri abalangira nange kindidde naye bendeseeyo kitaffe bakutumidde nti kitaffe bajjeeko ekiri abalangira kibaliira mu kkubo tekibaganya kumalako myaka gyabwe gye wabawa. Ekiri abalangira kyefudde ekirala tekikkuta. Taata byendese eri bye bino ti otulabiranga taata otulabiranga maama tinanti gye twava ate gye tukola ki gye tudda. Naye ffe abaana bo b'oyagala waliwo ekitulya kitulanga ki? Tutegeere nzireyo mu bw'omwoyo bwo mbategeeze. Kale no bwe kiba kikulidde ng'oli muwanguzi nga kikuliiridde mu Bwakatonda ti eriyo abafa nga bafiira mu Bwakatonda, mu Bwakatonda baba balamu, kitegeeza nti osobola okukomerawo mu Bwakatonda n'ogamba nti bannange ekiri abalangira ekibatta kibalanga kino mukole kino. Weewaawo okweyambula omubiri oba okufa kw'omubiri ko tukusuubira naye ofudde ddi otya? Bwe guba mupiira ekyenda okisambye n'okimalako oba bakuwadde red card lw'osamba bubi otemula, omupiira guba gwa ddakiika 9. N'obulamu bw'omuntu mu myaka gino tuweebwa emyaka 9. So ate nze azayogerako nammwe nzize mbategeeza nti ffe twawangalako emyaka 9 mu byeya n'ebyeya ebyasa n'ebyasa ebizze biyita nti nawangalako emyaka 9, emyaka 9 obulamu ng'olwo butandise okukendera, omyaka 9 ng'obulamu bukendedde. Twawangalako emyaka 9 oli mubiri
obuwangazi obwo bwalagawa? Wakyaliyo planet emipiira egimu egirina obuwangazi obw'emyaka emingi mu mibiri egy'enjawulo egya kiragala emimyufu. Abantu gye bali ab'enjawulo mubadde mubuulira obusajja obwa kiragala obugwa mu Amerika, gwomanyi kawangaala emyaka emeka? Amagezi ge balina nti be babawa amagezi ago, kawangaala emyaka emeka? Kakati tutambulira nnyo mu 9, mu myaka 9,000, mu myaka 9, mu myaka 9, mu myaka 9. Bwe kutaabe kukola nnyo na Katonda kusaasira, mujja kutuuka nga muwangaala 9, emyaka 9. Kitegeeza nti ozaalibwa n'okula mangu ng'akabuzi, myaka 2 n'ozaala, myaka 9 okaddiye, n'ofa n'ovaawo. Kale obuwangazi kyetuva tugamba nti tukusaba amagezi okumanya n'okutegeera, tuwe okulya n'okunywa, tuwe obulamu n'obuki n'obuwangazi. Ze saala oluusi ze tusaba omutonzi waffe oyo ali muffe era ali buli wamu. Kakati osobola okusamba n'osamba eddakiika 4 gy'emyaka 45 ng'omanya nti oyo asambye bw'atyo, kyokka osobola okuweza eddakiika ezaakuweebwa 9 ne bakwongera n'extra, ne bakwongera endala myaka 97. Abamwongedde eddakiika 10 gy'emyaka 10, bamwongedde eddakiika 2. Nti kiki? Nti yagenza otuuka mu 9 nga basibaganye n'omwoyo. Omwoyo gumutwala agaanye, sigenda, basibaganye, tibamwongera 3. Kale nno nze Mukama bw'aliba waakuntuusaayo, ate saagala kunnyongera 3 nti ngende mu 20, wabula njagala ntuuke nga mmaliriza nga mpangudde. Mpangula omubiri naye n'otuko omubiri ne gukwata ku 9 tojja kgenda gukulemye okuwangula. Kuba ebiseera ebisinga bye mulaba basukka 9 omubiri guba gumulemye okuwangula. Naye nga n'obwongo bunafuye, gumulemye okuwangula kyokka ate gunafuye, yassibagana nagwo. Nga ne bw'omwongera emyaka 3 era tasobola kuguwangula. Tasobola kugutta, tasobola kuguta, wabula ye gwe gumutta, ye gwe gumuta. Kibi nnyo abantu bangi bafa nga mubiri gumusse, so si ye nga yasse, ko omwoyo gwe gwali badde gutta omubiri. Kakati buli lwolaba nga bakwongedde oluusi kaaba, togiyita nnyo mirembe, kuba kusibagana na kibi. Kyenvudde gamba nti nze bwe ntuuka 9 nsiima, kuba tonzaga nti Katonda sisiimye kunnyongera, naye njagala ntuuke bwe nnaba waakutuukayo nga ndi muwanguzi, kyokka nsobola n'okuwangulira mu 5. Baga nti bannange eggoolo zaakubye mubiri, okyasobola okuziwangula? Nti sikyasobola. Kuba tulabako ttiimu ezimu ng'omupiira tegwawedde, babakomeredde eggoolo ne basunguwala ne balwana, oba abamu ne bakkiriza, n'atuusa mukolo mmaleko eddakiika. Kaka kyenbaga nti nsobola okumala emirimu gyange ninga nti akaŋŋende, kuba omuntu bw'omala okukulaakulana mu Bwakatonda n'ojjuza Obwakatonda bwo, osobola n'okuyimiriza obulamu bwo mu myaka 5 n'ogenda owummula, oba n'ogenda okola ku nsonga endala. Osobola n'okuba ng'olina planeti ezikuyita, olina ensi ezikuyita okuzaalibwayo, obayambeko. Osobola okulaba abakaaba okusinziira ku maanyi go bwe gatambula, noga nti Yindiya nga bakaaba nnyo, kaŋŋende nnoonya omubiri omuyindi, kaŋŋende nzaalibwa e Yindiya, kubanga wano nina bensomesezza ate bategedde. Nina benjigiriza obumu. Ensi eno oba eggwanga lino Uganda lizuukidde, lirina abatuukirivu 20. Omutuukirivu omu asonyiyisa ekibuga.
enjuba emu eyakira ensi yonna naye kakati wano tulaba abantu abafuuse enjuba abantu nga 8 naye ate bwe ntunudde e India teri njuba naki n'emu. Ate buvunaanyizibwa bwange ninayo obukwate oba buvunaanyizibwa bwange okumulisa ensi yonna. Wakisambula mubiri ekyo kisaba Katonda wo ne mukkaanya n'Obwakatonda bwo n'oyambula omubiri n'ogenda. Kati abali wano bo basigala bakaaba naye gwe ng'oli mulamu ate ogenza ku mission ki endala. Abatuukirivu era abamanyi Obwakatonda bwe tutyo bwe tujja tutambula mu nsi. Nengenda ku mission nenyingira mu India. Nteekwa okumasitalinga ebizibu byayo. Nteekwa okutoba n'amaanyi gaayo okugakyusa kuba najja nkimanyi nti India enjuba egudde. Amaanyi ge ŋŋendamu mafu, ŋŋenda kulwanagana nagwo. So tolowooza nti bw'ozaalibwayo bakuta buti n'ojja ng'oli wakabi nga bw'ovudde eno. Era naye osooka kubeera ng'oli mu ki ez'owansi kubanga mwozaaliddwa naye n'olwana kubanga gwo omwoyo gukubaamu guba mukulu nga gulina mission gukuyambako okukuwanirira gukukulaakulanye mu mubiri gwa India gw'obeera oyambadde. Otandika okulwanagana n'ekibi nga mwoyo wo muggwe era n'owangula n'oyaka. Oyinza okubeerayo ng'oli kabaka, oyinza okubeerayo ng'olina obwami bw'olinayo obw'enjawulo, oyinza okubeerayo n'oddamu n'ozaalibwayo ate osobola okukyusa n'oga nti kati nsi ki eyeetaaga okuyamba. So ffe abamu tuzaalibwa mu mawanga gano olwa mission. Nina mission. Ozaalibwa osobola okugenda ng'ogenze kuyambako taata. Ng'ogenze kuyambako taata mu Buyindi mu nsonyi wakiri eggwanga lyempulidde ennyo okgerezaako. Ng'obwataata obwo bajja babutta mu India. N'ozaalibwayo ng'omusirikale agenda okuyamba ku bwataata obwo okuyimirira. Oyinza okugenda nga taata ate agenza okuyamba ku bw'omwana obuli e India. N'ozaalibwa osobole okununula banno. Onunule banno. Bwe buti obw'omwoyo bwe bukola ki? Bwe butambula. Ti osobola okukomawo n'obaako by'owabula. Navudde ku kirya abalangira. Titulabire taata. Nti eyo gye tugenze nga tumaze okwambula omubiri. Nti mwe abatukuvu mukunge, mukungule era mukunge amaanyi n'obuyinza obw'otuukirivu kubanga abatuukirivu gye bali abamu nga tebaagala kubatawaanya. Ng'okumanya ng'obuyinza mu bumu nga tebaagala kubatawaanya. Naye mubagambe nti eriyo ekiri abalangira gye tuva. Amaanyi geeyongera okugolokoka nti owaye ketugende tuyambe, ketugende naffe tuzaalibwe kubanga emyoyo egimu tegyagala kuzaalibwa wano. Muzze mututta, muzze mutukolako ebikolobero. Temutwagala. Obeera eyo ng'olina okufuna omubiri. Emyoyo mingi egiyaayana okufuna omubiri gizaalibwe nga tegifunye mukisa. Naye ate eriyo egimu nga jjo gifunye omubiri ku planeti endala. Ate eriyo egimu nga jjo giwummudde, giri mu lubaale, giri mu bbanga. Bwe yafa amaanyi ge n'omwoyo gwe gwayimuka. Ye gwasituka. Tegwadda wansi kukwatibwa nzikiza na bibonyoobonyo bya nsi oba bibonyoobonyo by'emagombe. Nga guwummudde mu lubaale, gusirise guwummudde nga tegwagala kudda wano. Guga nti abantu b'eyo entalo zantama. Naye nga guyina obusobozi mu bumu. Kati kyetuva tuyimba nti kiri ono, kiri Omulangira ondabiranga taata. Ky'omwana wo gw'oyagala ekiri abalangira kimukoze eki? Naye gwe ekiri abalangira vaawo nze mpite. Kyekiseera eky'okugjawo ekirya abalangira. Mmwe abalangira, abalandiza nsonga, abaliko obuyinza. Musabe Katonda wammwe, muyimirire mu Bwakatonda bammwe, muggyewo ekibalya. Ekiri abalangira mukiggyewo. Musooke mukikube mu nsi ey'omwoyo.
mukitegeere ekibi ekyo ekiri abalangira mukyegaane mummwe nga nammwe mwewala okukola obubi kwe kukyegaana. Kubanga kyozimba kyekirabikira ku munno. Ozimba Obwakatonda obumu kitegeeza nti kyozimba kisobola okulabikira ku ki? Kati muzimbe obumu. Ekiri abalangira tukijjewo, tuddeyo mu bumu, mu kwagala okw'obumu. Bumu asooka aliwa? Mugatte amaanyi amakazi ge mbadde muyita ag'ekitambo n'amaanyi amasajja. Amaanyi amaddugavu n'ameeru gaddemu okussa ekimu. Ekiddugavu kibeere kiddugavu nga kitukuvu, baddemu okussa ekimu mu butukuvu. Ekyeru kibeere kyeru mu butukuvu. Ne bbulu bw'atyo ne wayiti bw'atyo. Kubanga ze kkala ze tusinga okulabirako ezifuga amaanyi mu butonzi, black and white. Ne kkala endala ne zikola ki? Kati mugatte amaanyi ago. Mugatte amaanyi ago. Mugatte ekiddugavu ekyengabi ekigabirira ekitangaala. Mugatte ekyeru ekyemmamba. Mu buyinza obw'omunda obw'omwoyo byonna bitukuvu era byonna bya Katonda. Tukomewo mu bw'omubiri. Mugatte ekiddugavu ekyemmamba. Mugatte ekiddugavu ekyengabi. Ab'ebika ebirala temunyiigira, naye neesiba nnyo ku bika ebyo ebibiri ku lw'obutonzi obumu. Ebika ebyo byatuula mu bulongo obubiri. Katonda yennyini ng'ali omu mu byo, era Katonda oyo ng'ali omu mu bika byonna. Nkulaze ddi lw'embeera ekiddugavu, ddi lw'embeera ekyeru mu bika ebyo. Mugatte amaanyi ago. Mu bwengabi omukazi eyakwewa, gwe ow'emmamba mwewe, naye oli n'akwewa kuba gwe omusaba nti mpaako. Kye bayita lugaba, n'akugabirako. Abakazi be balugaba be tugamba nti mpaako, n'akuwaako. Naye yabeewa, mmwe ne mutamwewa. Kiki kye yabasobya ku luli? Ne mutamwewa. Mumwewa olw'ebigendererwa byammwe, interest zammwe. Kiri ku basajja. Omukazi ono ow'effumba, ow'engeyo, owaki gwe tusaba nabeewa, naye ne mutakola ki? Kakati bwe batwewa naffe tubeewe, kubanga gw'osabye akuwadde n'okwagala. Gwe ate n'otamuwa kwagala okwo, wabula n'omwagalamu. Nze mwagalamu baana, mwagalamu kuzaala, naye nga ye tomuwa kukola ki? Kakati mugatte amaanyi ago. Ekyo bwe kiri ne ku bakazi ab'emmamba, nti gwe bw'ojjanga oli musajja wangabi, ow'emmamba yakwewa, kuba ye yabambirwako ensonga. Ow'emmamba yakwewa bwe bwa maama nattimba. Naye bwe bakwewa gwe ow'engabi omusajja n'otassa kitiibwa mu bw'emmamba obwakwewa, n'ogulumira nnyo. Kubanza bwe mba njogera ebintu byange mbitunuulira buli sayidi, ne mugulumira nnyo, ne mwerabira eyabeewa ali mu mmwe, eyabeebambirako. Obwo bwe bulongo bumeka? Bukubye ensi, butawaanyizza ensi. Era ebbanga lye bukwataganye mulaba ensi bwetambula. Abantu abo bongere okwetegeera n'okwekkaanya n'okwetegereza nga tebawabisibwa basajja be bafumbirwa, nga tebawabisibwa bakazi be bawasa. Buli kika kisobola okuba n'obulongo bwakyo bw'obutonzi. Kuba tulina obulongo obw'amaanyi gano ag'ebika agalabikirwako. Nze obulongo bwange ntudde nango, emmamba etudde nanjaza. Bwe mba mu bw'emmamba mba mu njaza. Nze mayanja ayanjalizibwako ensonga, nze mukyala.
mwagala kuŋŋamba nti mwami wange ansinga nnyo ng'ate tutuula mu kukkaanyiza awamu mu nnya. Bwe tuva mu kukkaanya ansinga, bwe tubeera mu kukkaanya okw'obumu mu kiramba nga twebase ffembi anneebagiddemu mwebagiddemu ne tuddamu ne twegatta. Kuba bwe mba nali munwe gwa ttooke ne neebajjulamu bibiri, eky'emmamba ne kidda eno, eky'engabi ne kidda eno, ani asinga? Mu bwenjaza bwe nzirayo ne neegatta n'emmamba ne nfuuka omunwe gumu, emmamba ensinga ki? Engabi ensinga ki? Effumbe lituula n'omusu. Bwe mba mayanja ndi musu ng'effumbe ye musajja ne twebajjula, kale ayinza okunsinga ye nga bw'aba alowoozezza. Naye bwe tuddamu ne twegatta, nze ow'omusu ow'effumba ansinga ki? Oba muntegeera kye ngezaako okugamba, ansinga ki? Bw'aba asinga asingira mu nze. Olabye gw'osinga nti gw'asinga osingira mu oli gw'osinga, yakuwa okusinga. Nange ne nsingira mu ggwe, naawe n'osingira mu nze. Kakati bwe tumala okwegatta ne twagalana ng'abalya mmere, Katonda akebera mutima. Muddeyo mu bufumbo obuli mu bwongo. Nayogera ku bwongo ennaku ezo obwa kkono ne ddyo. Nze bwe mba ntunula bwe nti mbiraba, siri musawo nti nabubajjula, naye mbiraba. Muddemu okugatta akasajja ako, nawulirako ndowooza ne mukulu Nsubuga si ndowooza yakasomesaako okwegatta kw'ebirowoozo byo, okwegatta kw'obwongo. Sekisi w'obwongo namusomesaako ennaku ezo. Kwanze kituuka ne kyegatta. Tugatte sekisi w'obwongo, tugatte amaanyi g'obwongo. Okutudde akakazi n'akasajja mubuyita pinagram, pinagrandi, pinaki. Bwe kityo. Tugatte obulongo buno obubiri baddemu okwegatta mu bwongo bwabwe. Engabi emanye terina kyesinga mmamba, n'emmamba emanye terina kyesinga ngabi. Engabi emanye nti nze nsinga emmamba naye nnina kusingira mu mmamba, yempa okusinga. Emmamba emanye nti nze nsinga engabi naye nnina kusingira mu ngabi, engabi yempa okusinga. Okategedde? Olwo nno tutambule, olwo nja kugulumiza nange ngulumizibwe, nti ojja kugulumiza ogulumizibwe. Ebigambo eby'amagezi ebyo bye mubanga mwekenneenya n'okubiwuliriza bibazimbe obwongo era bituzimbe obwongo awamu. Ontegeera? Kakati bwe tumala okukola sekisi w'obwongo, abaasoma mujja kiraba amaanyi ago wegeegattira waggulu ku mutwe, ti owulira okussa ekimu ng'owulira omwoyo gukwataganye mu ggwo ne gusindika amasannyalaze ku bwongo. Obwongo nabwo ne bukwatagana ne bwegatta. Tuyiga okwegatta okw'obwongo. N'otandika okutonnya to nga ttondo lye limogoka, bye bigambo bino by'owulira bitonnya. Buli kigambo, buli ttondo nga kiwandiiko ekyeyanjuluza mu mutima gwange. Kubanga eno mu kifuba ekyoto kikoleera ne kisaanuusa obwongo waggulu. Obwongo mu bw'omuzigo, obwongo bwe bufuna ebbugumo ne butabagana wakati mu kusaanuuka. Nga ggwe bw'obeera n'omukazi musooka kwekwatakwatako, omukazi n'asaanuuka naawe n'osaanuuka, ne mutandika ekyoto ekyo okukiseesa mu sekisi. Ekivaamu mazzi ga butonzi, matondo ne gatandika okutonnya. Omukazi bw'aleeta amatondo naawe bw'oleeta amatondo. Kakati ne mu bwongo oyo sekisi mwali okutabagana okwo kuvaamu ebibala eby'Obwakatonda, matondo agatondoka ku nnyanja eyo ennene ey'obwongo, nga katondo katini naye nga kalimu ebigambo eby'amagezi nze byenyanjulukusa mu mutima gwange ne mbiraba ne ndyoka mbireeta ne mbikumulisa ne mbikulaga. Kakati sekisi oyo yeetaaga okuddamu ku mutwe okukwatagana ekikazi n'ekisajja, ekyo kye babanja emmamba.
ekyo kye babanja engabi, ekyo kye babanja omusu, ekyo kye babanja empindi. Oleme kulaba bigambo nga gwe obiraba bulala ng'ate n'abalala babiraba buki bulala. Akantu ako mukwatagane, akasajja n'akakazi ebiri mu mutwe, osooka ogatte amaanyi ago. Kakati otubuulire ku mutwe gwo ani asinga? Ku mutwe gwo ani asinga? Mu njuba ey'emu ani asinga? Mu bw'enjuba n'obwakayuba mukuukulu, ng'obw'enjuba ennene buwambaatidde akayuba akakulu. Kakati ensonga eno yeetaaga okutunuulira, sooka weegatte mu mutwe gwo. Weemanye amaanyi ago ag'obulongo, amaanyi ago ag'obutonzi, buli muntu yagabirwa, buli muntu yabambirwako ebibye. Teri muntu gwe bataabambirako bibye, teri muntu gwe bataagabira. Kyenava mbaga nti ebikaate ffenna tubituulamu. Kyova olaba nti ow'effumba ojja n'ofumbirwa eno, nange n'enfumbirwa ewuwo. Ebika byonna tugenda okujja mu ngabi nga byonna mu ebiri byafumbirwamu, ebika byonna nga byawasaamu. Bwe tugenda mu ffumbe ng'ebika byonna gyebiri, bwe tugenda mu nnyonyi ng'ebika byonna gyebiri, byawasaayo byafumbirwayo. Kati bwe njogera ku kyengabi togamba nti ayogera nnyo ku kika kye, naye njogera ku ekyo, njogera ku migabo bwe giri, njogera ku mukazi ono eyayawukana n'omusajja, njogera nnyo ku bika ebyo eby'obulongo bw'obutonzi, so nga nkulaze nti eno obulongo bwange bwango. Naye nzirayo mukali negamba nti nali mukyala nga nyimiridde mu kifaananyi kimu nga nze musajja. Ng'obutonzi obubereberye bwalabikira ku nze, kubanga obusajja bwekisa mu nze ne bwekomekkerereza ku mwana omulenzi gwe nazaala nze omukyala, ne nkwata omwana omulenzi ne mmwezzaamu okumulaga ekkubo, nanzaalamu omwana ow'obuwala. Ne neekisa ne ndekawo omwana ow'obuwala agenda okutandika okwetegereza okulaba teyandaba. Namulekera musajja, namulekera ekisa ekijja, namulekera kisajja. Ne neebakanga omulambo n'empitibwa lambu, nga nejjeeko obusajja, nga nejjeeko n'obukazi, wabula nga ndi bumu mu busajja ne mu bukazi. Bwe twegatta, nze nga ndi musajja gwe ng'oli mukazi, ne nkwetabako ne nkuyingiramu ne twegatta, ndi musajja ndi mukazi, kasita neegatta mu kimu. Kitegeeza byombi mbikola ki? Byombi mbiri oba byombi sibiri. Kuba nnyinza okubuuza obusajja we buli n'obukazi, ng'obukazi buli mu busajja n'obusajja buli mu bukazi. Bino bye muwulira bigambo byakwolesebwa, byakubikkulirwa ennono n'obuwangwa obukulu. Tinnakisa ekiramba nawummula, saafa naye nasirika. Kyekitundu kya lambu, kyekiramba, yemmamba, yengabi egabirira, ekiramba kye kitugabirira. Ekiramba ekikira mu mbala zonna kye kitugabirira. Gwe tuyita omulambo, nti omulambo gwe gugabirira omulamu, kubanga kye tuyita omulambo ye mufu ebyenfuna. Mu nfune bulungi temuziikula abafu, naye njogera ku kiramba eky'omwoyo, njogera ku maanyi ageegasse ne gaba bumu, kubanga gaali geeyawudde nga kino kitundu n'ekiri kitundu, naye bwe geegatta nga gaddayo mu kiramba. Ekiramba kye kitugabirira. Ne nkulaga ekiramba muffe abantu okwegatta kwaffe, ne nkulaga ekiramba mu ggwe okwegatta kw'obwongo obwo, ekyo ne nkikulaga. Ne nkulaga ekiramba eky'omwoyo ekyekisa,
manyine we kiri, si kisajja si kikazi. Kakati bw'omala okuzaalibwa n'oweebwa omubiri n'oyawula obukazi, mukazi gwe gulumira mpola. Bw'omala okwawula n'oyawula n'omera obusajja, gulumira mpola ku bitiibwa by'oyagala. Ekitiibwa kyange ekisooka ly'erinnya lyange lye nnyimiriddemu, lye nsinga okwagala okumpita, eryo kkulu okusinga obwa taata. Eryo kkulu okusinga obwa jjajja bw'ogenda okumpita, kubanga eryo ly'erinnya ly'eddaala lyange, ly'erinnya lye nnyimiriddemu. Bwe mba Bukalamuli, enkya ne mba taata, ani yasooka? Era ani ataddewo obwa taata? Ani ataddewo ettaala? Ebyensi bitulaga eby'eggulu. Bukalamuli n'erinnya lya taata, kuba kati nzadde ndi taata, byombi ki ekisoose? So ne bwe nvaawo nga sizadde, erinnya lya Bukalamuli ŋŋenda nalyo. Bukalamuli afudde, naye afudde tazadde. Tebaga nti taata afudde, sigenda na linnya lya taata kuba sikoze eki sizadde. Era erinnya lya taata liyinza okuba mu nnyumba yange, mu baana bange nga be balimpita, naye ate erinnya lya Bukalamuli litambula wonna. Buli bwentuuka tebalaba taata, balaba Bukalamu, yalimu obwaki? Obwa taata. Ekyo bwe kiri n'ensubuga, ekyo bwe kiri ne Ssebadduka. Ti erinnya lyange kkulu, singa olimpita ng'omanyi kye litegeeza. Mwensibidde obukulu bwange, mwenneezibidde mu linnya eryo. Okunteekako mukulu Bukalamuli kawuuwo. Ti erinnya eryo bwe liba ery'ekitiibwa nga kkulu, tuliwumbewumbe. Ani yalyagadde? Buli muntu ayagala okwewumbirawumbirako obukulu. Obwagaliza n'omulala naye tubuteekako akawuuwo, tubuwumbawumba buleme okuwolongoka. Kakati akawuuwo akajja okubumbabumba erinnya, oba akawuuwo akajja okubumbabumba emmere, ke kakulu okusinga emmere. Kale neebaza abanzisaamu ekitiibwa n'ompita mukulu Bukalamuli. Naye obukulu bw'ompa nga tebunnajja obuzimbye ku Bukalamuli, kale bw'ompita Bukalamuli kya kitiibwa. Bw'onnyongerako akawuuwo weebala okumpumbawumba. Naye ne bw'ontaateekako kawuuwo, Bukalamuli likola ki? Lisigalawo. Kuba ne bw'otampita kisigalawo. Amakulu nti bwe mba mwana ne bw'otampita mwana kiba. Bwe mba taata ne bw'ompita Bukalamuli tekinzigyako bwani? Bwa taata. N'olwekyo mwagale amannya gammwe kubanga ge mukoleramu ebikulu. Okategedde ako? Kale nno nti tugatte obufumbo muffe, naddala mmwe abaliko ensonga enkulu. Ku mukutu guno mwogera nnyo ku mukulu Nsubuga, ku mukutu guno mwogera nnyo ku mukulu Bukalamuli, mwogera nnyo ku mukulu Kitandwe, mwogera nnyo ku mukulu Mukyala Namutebi, mwogera nnyo ku bakulu abali kuno. Naye mmwe abakulu musooke mugatte obukulu bwammwe mu bwongo. Nina kye naleeta gy'oli, naawe olina kye waleeta ki gyendi, ne bufuuka obuki? Obumu. Mu bumu togulumire nnyo. Togulumire nnyo. So n'abakugulumiza nga bakugulumiza mu bw'omubiri tebakwegulumizisa ku banno, kubanga bo bayinza okwagala tubadde tubalaba. Pulezidenti gundi, ate gundi yayogedde bw'ati, ate gundi agamba atya bw'ati, ate gundi. Balyenoonyeza ebyabwe. Abaawaananga Kristo be baamutta era abaamulyanga mu ngalo.
ekyo bwe kibadde ne ku kitange mu ntalo ezaali e Buyamba mu Rakai, entalo ezaali mu ddwaniro mu Rakai, ng'abaamulyanga muki ne be yazaalangamu abaki abaana nga bali mu nkwe, kubanga mmanyi enfa za kitange ez'enjawulo, mmanyi enfa zange mu mirembe egiyise emingi ennyo, era najja njogera munansonyiwa abapya naye abakadde bakimanyi. Manyi amalaalo gange amabereberye, era nkomawo ne nejjawo mu njuba ne ŋŋendawo ng'okwejjukiza obulamu obubereberye obw'okufa we nagwa mu myaka emitwalo n'emitwalo bukadde. Eddaalo lyange ebbereberye liri ku Kangabulo mu Kyaggwe, era lyasigalako nnyabo Nantongo ow'Enkima ng'alikuuma mu bwannamasole omubereberye. Mu bwakitange nga tutandise okwambala omubiri nga n'ebika bizze, eyasooka okuzaala nze, yeyasooka okuzaala Mukasabulamu, Kabaka Mukasabulamu yeyasooka okunzaala. Ekyo kyandiko mu biro ebyayita, kikyandiko, nkyakijjukira, nkyakimanyi, naye ne bw'otakimpita oli bw'awangula obwa Mukasabulamu n'aba Yesu n'aba Kristo, siina lutalo naye, kuba nange ndi mu Kristo, nange ndi mu Bwakabaka bulamu. Nkuba enduulu n'engalo nti guno gwe mutwe, naye nze ndi mukono. Ate nnyinza okuzaalibwa e Nigeria nga nze mutwe, ate nsobola okuddamu okukomawo wano nga nze mutwe. Ontegeera? So soogera bigambo bino mu ngeri ey'okwegulumiza ng'abamu bwe batera okundowooleza. Ye kkooti gye baalaze omukyalo oli nti nzija nsalirwa emisango, tekuba kwegulumiza naye oyogera ebigambo ebikulu. Olw'okuba mu nsi mubaamu ab'obujja ne bibakwasa obujja, abamu nga tebaagala kubiwulira. Oyogera ebigambo bye beerabira mu nda yaabwe, mu Bwakatonda bwabwe mu nda yaabwe, n'obijjayo n'obibavuunulira n'obibalaga. Mu kifo ky'okusanyuka n'afuna bujja biraba atya nga nze sibyeraba, kubanga bimulema okwekuukulamu oba okwekungulamu. Kati abulwa bw'agulumira ng'ate ye anoonya bukulu, kati anoonya bw'abeera omukulu ng'ate obukulu bwe tasobola buvumbula na kubwerabamu. Anoonya bw'abeera omukulu nga tasobola kwevuunula mu bigambo eby'obukulu oba kulandiza bukulu bwe, kati n'afuna ate obujja kubanga oba omuyiseeko. Kale nno tutegeere obumu, njogedde ku bumu obw'omwoyo. Mummwe abatuula mu mayumba amakulu, tugatte obumu, tuyige ekkubo lya Katonda, tusse ekitiibwa mu abo abatumanyisa obukulu, kuba ababanga be batuwadde obukulu bwaffe. Nanti gwe wabwerabira amakulu obanga eyabusuula, naye oli akulonzeeyo mu bukulu bwo, olondeddwa mu bukulu. Kyaga nti bamulonze mu bukulu, olondeddwa mu bukulu bw'obadde wasuula. Kati babukulondedde ne babukutuuzaamu. Kakati abukutuuzaamu noga nti okay, oyo nteeka omwetowaliza, nze muto gwe bawa, nteeka omwetowaliza, gwe muto gwe bawa. Okategedde? N'omanya nti nsaanidde okwetowaliza ng'oyo. Oyo yagulumiza nze ne mbeera omugulumivu. Oyo yawanze okusinga. Kale nno Katonda magezi kumanya nakukola ki, nakutegeera. Ntambudde n'ekitange ebbanga ddene mu mwoyo, mu bumu, yadde ng'oluusi tujja mu mibiri, abooluganda ne mwawukana, n'atakutegeera kubanga olina obusungu. Nze natondebwa mu busungu. Obusungu obwange simanyiyo bansinga busungu, kyokka natondebwa mu kisa era natondebwa mu kwagala. Simanyiyo ansinga kwagala. Pozzi kitange kuba oyo tetumusinga, yasinga.
yasinga, yatandika obusungu munze era yakomekkerezebwako ye. Oyo gwempeera obujulizi bwonna. Kakati nze oyo simusinza, ntegeera bulungi, nze sisinza Katonda kitaffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe kirungi, obwakabaka bwe bujje. Ezo zonna essala nzikola ki? Naye mu kutegeera okw'omwoyo nze sisinza kitange, sisinza Katonda, ate era simugulumiza. Kakati awulira ayinza oggwedda lunaga nti kasajja kano keegulumiza, simanyi tulina sitaani. Kati kyefumiitirizeemu ne audio sooka ogiyimirize okyoka okirowooze nga sinnakuwa ansa. Tosooka kuwulira ansa. Kati nze nkuwe ansa, nkulage lwaki simusinza. Sisinza. Muvunnama tukusinza Katonda, tukusinza. Nze sisinza Katonda wa mwoyo. Nze gwe nsinza mumanyi, be nsinza mbamanyi, n'abansinza mbamanyi. Nze sisinza Katonda kitaffe oyo ndi kyendi, simusinza. Ate simugulumiza, wabula muwe ekitiibwa, muwe okwagala, wabula mwetowaliza. Ontegedde? Kakati tugende ku bigambo eby'abakulu. Kakati abalala basinza Katonda mu butamanya, ekitufuula abakulu baabwe kubanga tubamanyisa bye batamanyi. Ekitufuula abakulembeze kuba tubakulembera ate ne tubakulembeza, ne tubasemba, ne tubasembeza. Kakati bwe gamba nti sisinza kitange omutonzi, oyo ndi kyendi, kiyinza okutawaanya obwongo. Nze yanteekawo musinza ki? Oyagala kuŋŋamba nti nze musinza amagezi? Oyagala kuŋŋamba nti nze musinza okumanya? Ontegedde? Sisinza kitange omutonzi gwe njogerako, simusinza. Nze ndi muto, mu bwakatonda bwange ndi muto. Kitange yansinza. Osinzibwenga Mukama Katonda waffe, osinzibwe Mukama, osinzibwenga. Nze ekitundu ky'omwana, ekitundu kya Yesuubi, ekitundu kyange mwe yandeetera okuweereza, kisinzibwa, mwe munsinza. Nze sirina kye mbasinza. Pozzi nga mbasinza bwetowavu. Nze ndi mwetowavu eri kitange, eryo eddoboozi eriri mu nze. Nnyinza n'okukaayuukira taata mu bw'omubiri, nsobola n'okukaayuukira maama mu bw'omubiri, naye mu bumu buli obw'omunda, obwakato munda, taata kyaŋŋamba sikiddamu, mba nkiraba, so sinyooma mubiri gwe gwatuddemu. Era n'omubiri bwe gwogera nguwulira ti obw'omubiri gwekutte, obw'omubiri bumukutte. Era bw'ayogera mpulira, bw'aŋŋamba nti Bukalamuli kino sikyagala, onjogeddeko bw'oti, nkiwulira. Ate era nsobola oga nti n'omubiri ne nguwa ekitiibwa, naye nze gambye mpulira taata mu nda yange, ate ne mmanya ne baatuddemu, ne mwetowaliza. Sirina kyensinga taata, byonna yasinga, kati musinze eki? Ontegedde oba tonnantegeera? Kubanga abamu bayinza okuvunaana nga tasinza gundi kuba ye akitegeera bulala. Yawula okuwa ekitiibwa omuntu n'okumusinza. Bwe musinza ne nga nti musinza kitange, neegulumiza ku ye. Wabula mu byensi ne bwe ziba nsimbi nga nina nnyingi, nsobola okugamba nti nsi kitange yanneesinza, musinge ye yampa, yanneesinza. Kitange yeesinza mu mwana we.
ti byonna yabiwa omwana. Kitange yeesinza mu nze naye nze sisinza kitange, era nsigala muga nti byonna bye nnina bibyo. Twala byonna bye nnina, twala byonna bye nnina, twala omutima ogwange, twala lugaba byonna bye nnina, kubanga bibye. Kati musinza ki? Olabye ekigambo ky'otawaana nakyo ebbanga ddene. Olaba lwaki nzija nkukulembera mu mirembe n'emirembe? Kubanga weetaaga okukulemberwa. Ate bwe tutuuka ewalungi watali binnya okulembezebwe. So bwe kukulembera nkukwata ku mukono ne ga wano waliwo ekinnya. Ate bwe nkukulembeza era ne nkutambulira ku mugongo nga nze muwanvu okukulabira ekinnya togwayo ku lwa kitange. Azaalibwa yakula, okukula kugenda waggulu, okukula kugulumira, okukula ggulu. Kati nze ngulumize kitange? Olwedde yagulumira dda, era nze ngulumira kumusanga gy'ali kubanga ampita. Omwana wa Katonda asaanidde okuyitaba nga nzuuno, ntuma nzuuno, nze mpitaani, atugenderaani okugenda okuyita bantu bange. Ti omwana wa Katonda. Kitange olwedde mugulumivu. Kitange agulumiza mwana we nti yakuza nze. Nze namusangawo, nava mu ye, ndi mu ye. Nali kigambo nga ndi bumu mu ye. Bye mulaba ku nsi teri kyakolwa wessaali, nze Bukalamuli. Teri kyakolwa ku nsi yammwe wessaali ku lubereberye, kubanga nali bumu mu taata mu kitange. Era bino byaliwo byonna nga ndaba kubanga nali mu ye era ye yali mu nze, twali bumu. Ne mmogoka ku ye ng'ettondo nga ndi bumu mu ye era nga nva mu ye ng'era ndi mu ye, ne mmogoka ku ye ng'ettondo. Mu bunene nze ne nzijira mu katono ka Katonda akanyoomwa. Mpitibwa kalwanyi. Ako akasajja kalwanyi ka ntalo, ate kalwana ne kawangula. Katonda alwana n'awangula. Kyendi ekyo kyoli. Mu busipaamu obungi, obwajjira mu sipaamu, mu buwuka obungi obusirikitu, mu bwasiisi lwa busiisi, wavaamu bw'oti gwoko n'owangula Bukatonda bwonna bwe wajja nabwo, n'oba Katonda omuwanguzi. Gwe musajja gwe nawe mukazi gwali eyo, soogera ebigambo bino n'olaba nga nze yeegulumiza, ntegeera kye ggamba, n'owangula. Naye oli Katonda omuwanguzi ng'owangulukuka ku kitaawo n'ojja. Taata n'akulabirira, akukuze naawe oddeyo waggulu ku mutwe, otandike okutonda, odde waggulu. Gwe okuza omwana wo, buli lw'okuza omwana wo oba omukulaakulanya, oba ogulumiza omwana. Gwe osinza omwana wo. Kale omwana kirungi okutegeera nti gwe bimuwa ne bidda mu ye, ne weesinziza mu mwana wo. Ekyo kye kigambo kye nnyinza okukozesa nti ne weesinziza mu ki? N'osinza omwana wo. Kamuwe ebinene. Ekitundu kye tugenzeeko kya kuddiza Katonda omukulu obuyinza, n'okuddiza Katonda obukulu amaanyi, okumanya, kuba buli lw'omujuliza oba omujjuza. Nasembayo nga mbagamba nti ŋŋenda kumenya ggulu. Mulinde ŋŋenda kumenya eggulu. Kubanga nakugamba nti ndi musiru, ate ndi musiru kale. Ndi musiru kale, ndi musirikale. Akuuma eggulu n'ensi. Nsobola okukumma eggulu, ate nsobola okukumma ensi. Kubanga ndi musirikale, aggulawo ataggalawo.
nasirikira biki mu busirikale bwange? Nina bye nasirikira. Nkuuma ate nsobola okukuwa kuba nina ebisumuluzo ebiggulawo ate ebiggalawo. Ebyo bye muwulira bigambo bya mwoyo, si mubiri bubiri, bya bumu. Mbalumiriza nga njogera ebigambo bino ti bigambo bya Katonda. Kyoweereza kyoweera obujulizi. Gwe bw'oba oweereza jjajjaawo muweera obujulizi. Naye nze mpeereza jjajja omukulu, oyo ye yajja mu nze nange ne nzijjamu ebigambo bino ne mbibawa. Jjajja nzijjamu oyo ajja mu nze. Jjajja oyo gwe mpeereza ye jjajja omukulu, era ye jjajja omuto, ye jjajja atudde mu buli kimu. Oyo yansengeka ebigambo bye njagala, kye kisenge ekikka mu nze, ye ssenga yansengeka bino. Oyo yammaamidde mu bwamaama, yammaamidde nsobole okweyalula ng'enkoko bw'emaamira eggi lyayo. Oyo ye maama ali mu nze, yammaamidde. Oyo ye kojjako ebigambo by'oyogera. Oyo ye kizibwe, yazzibwa mu nze, ye yeeyaza ne yeezibulula mu nze, kizibwe. Oyo y'omu ajjwa mu nze. Ebigambo bino bijjwa mu nze, bijjibwa mu nze. Oyo ye mujjwa, ajjibwa mu nze. Bigambo ebyogerwa bwe bujjwa bwange. Oyo y'omu munnya, ye mwannyinaze ayogera ebigambo bino, ye mwannyinaze. Oyo bwe ndi obumu nange ye muganda wange, era oyo ayogera mu nze ye mwannyoko. Wulira mwannyoko ky'aggamba, ndi mwannyoko, gwali eyo. Oli mwannyinaze, oli mu nze, kati oyogerera mu mwannyoko nga ntegeeza abantu ebigambo bino. Oyo ye sezaalansi, seezaala mu nsi. Lwaki temumpulira? Seezaala. Mwe muliwo ku lwani, seezaala mu mmwe. Lwaki mulowooza nti temwava mu nze? Oyo ye sezaala. Oyo ye nazaala nti nze neezaala mu nsi. Sezaala abuuza, neba ne seezaala mu nsi naggwaawo, aba mutonzi. Kati ajjidde ku Bukalamuli, ndi mu kwogera. Kubanga aba atembye enjuba, yeetadde n'aba mu njuba, neetembye mu bw'enjuba. Njasizze ejjoba. Ti enjuba yeesaanukudde, njasizze ejjoba, enjuba. Ninnyiddwako omwoyo omutukuvu. Ninnyiddwako ku ddaala ery'omusanvu, nti ninnye ku ddaala ery'omusanvu kwe njogerera. Abali mu kkanisa ey'omusanvu muwulire omwoyo by'agamba ekkanisa. Oyo ye muko w'ensi, oyo ye mukunguzi w'ensi, yatukungula. Ebikungulwa nga bingi naye abakungula babuze amakungula, luyimba bwe lutyo. Ye muko, ogwo gwe muggo ogutulunda mu maama. Guba musoto ogujja n'omusajja mu busajja bwe, gwe musota ly'ejjembe ery'obutonzi, gwe muggo ogulamula maama. Oyo ye muko. Olabye obumu, olabye oluganda ku bonna benjogedde. Ani gw'otalina bw'oyita? Tolina kizibwe, tolina mujja, tolina kojja, tolina ssenga, tolina mwannyoko. Njogera mu ddoboozi ery'abaaba, baaba mu mmwe. Baaba waffe nga ye mutonzi. Baba yaaba muffe. Oyo ye baaba waffe. Lye ddoboozi ery'obumu olwaleero lyennyimiriddemu okwogera, okuzzaawo obukulu. Nga nze muzzukulu, lye ddoboozi. Ekyo kyoli. Ekyo kyoli, kyoli. Ekyo naawe kyoli. Ekyo kyoli, kyoli oli. Gwe njogeddeko nti nze simusinza, ate musinze eki? Wabula mwetowaliza, muvunnamira, muweereza, mugoberera. Lyekkubo lyange, yengo mwembeera mugoberera.
yampola yempologoma yange. Oyo ye yansimba ku nsi, ye simba naye eba mpologoma. Eyo yensi yange nene munze yensenene. Eyo yenjovu mwenva. Oyo yangabirira yengabi ye mukama wange yenjovu mwenva. Eyo ye mamba ye yampa ku nsi, ye yammamba ku nsi. Yabamba nnyabo ng'anoonya nze omwana we okunzija mu bunnya. Oyo yankima n'antwala ku nsi era yankimira byonna bye njagala munze n'abimpa. Yenkima. Oyo ye waakayozi bye bika byammwe eby'Abaganda, ye yayola nze. Eyo yengo bwe bulongoofu bwange era bwe bugolokofu. Eyo yenjaza. Oyo yanjaza ku nsi nti abaana bayaze, azadde abaana bangi, yanjaliza bye njagala ti ssente zange ziyaze, yenjaza. Obwo bwe bufumbo bwange mu bweffumbe. Obwo bwe busu. Obusu kitegeeza ekintu ekijja, gwe musu. Oyo yamboggolera nga nkoze ebikyamu naga nti nedda, stop, yembogo. Oyo ye kasimba, yasimba nze mu bulamu era yanzimba, ke kasimba akansimba. Lwe lugave, lwe luga mwenva. Akasolo kaba luga, kasolo k'omusajja luga. Olwo lwe lugave mwenva, lwe luga lwa ssebo luli munze. Yense nene. Eyo yempewo ey'obulamu abeddira empeewo. Eyo nkugambye yempologoma, yampa, yawologoma munze. Okuwologoma kwevulungula munda ng'oyogera ebigambo. Oyo yanyinyonnyola byonna, yennyonyi. Oyo ke katiko abeddira obutiko, tukayita katinvuma. Ako ke katiko akanvumulamu bino. Oyo yanvumulako endwadde katinvuma. Muyiga okuvuma ku baana, baga nti omwana tebamuvuma, okuvuma kubuulirira. Oyo yandagirira mu bw'endagiriro y'endiga. Eyo ye ŋŋonge, bwe bwetoowavu bwa Katonda. Era oyo yasobola okuŋŋoola byonna ebikolebwa, naga nti ebyo temuli, mbiŋŋodde ŋŋonge. Eyo yempindi, empindi kuyindula maanyi, yempindi mwayisiza. Eyo yembuzi. Olwaleero ekika ekyafuuka ekyekkobe. Embuzi nga bw'olaba ebbugga, eryo lyebbuzi munze, yembuzi munze, yekika ky'embuzi oba kye tuyita ekyekkobe. Gwe mwekobaano gw'ensi yonna. Eyo yanteera obuyinza, yente, yanteera obuyinza. Oyo yente. Oyo yentalaganya, yaata era yandaga ennya. Ntalaganya, yandaga ennya, okukkaanya kwa nnyabo namba nnya. Oyo yembwa. Lwe lubwa munze, ye lubwa munze. Okubwa kubeera era yenjovu. Eyo yengeye, yange yenjulira ebigambo bya ssebo era yeyeegeyenjula munze, ne yeegeya ne yeeyogerako ne yezzaawo. Kati bwe njogera ku Bwakatonda obundimu mba neegeyenjula mu mmwe mundabe. Ndaba nga bwe ndi mu bumu, ndaba nze ndi bumu mu ggwe, ndaba mu bumu munze. Ekinyiiza naawe n'ennyomba n'enkyankalana ggwe butantegeera, ng'ate njagala onneetegereze mu ggwe olyoke weetegereze ebigambo by'oyogera nga tonnaba kunjogerako. Ebyo bye weetegereza yenze mu bumu mu ggwe, naye oluusi ondaba bulala ggwe n'ondowooleza by'oyagala, n'ompaabira mu makooti n'onsalira emisango egitali mituufu kubanga tommanyi, tontegeera. Eyandeeta yankulembeza na muliro kubanga nasanga ensi eyakwata omuzira ISIS nga muliro gwe nkulembeza n'ensaanuula, so si kulembeza muliro lwa busungu na bujja ku bannange na bubi. Busu nga lwe luga, busungu lwe luga lwe yampa. Lwe luga lwe yampa.
mbadde njogera essimu neevuga kabanga kadde nti sooka osirikeko kubanga oluusi bw'oyogera ebigambo ebyo omuliro gukoleera. Oyinza okuleeta n'ebigambo nga nabyo muliro. Kati oluusi muyingiramu ejjembe lisooka ligamba nti stop ne banyeenya akadde n'osooka ovaako n'oyogera kati ogenda okudda nga kiri osetolinze kuba oluusi bw'oyogera wabaawo ky'olinnyamu. Oyinza okulya ng'otandise okusuukiira oluusi n'oleeta ebigambo eby'omuliro oluusi ebitakola makulu mu booluganda. Kale nno nti osanga ensi ng'oli mwoyo nga okulembeza muliro bwe busungu kiwanuka okusobola okuboggolera enzikiza eveewo, okusobola okwokya ayisa oyo okumuteekako omuliro asaanuuke wabeewo amazima. Okulembeza obusungu kuba nze najjira mu kayuba akakulu, kayuba mukuukulu, y'enjuba ya kitange, ndi bumu n'ekitange, ndi bumu n'emmange, mu mwoyo nnwana kukituukako mu mubiri, kijjule ne mu mubiri, bendi nabo mu mubiri tukijjule. Toddira busatu mwe babiri ne mugulumira ne mutuulira kano akamu babuyise Trinity obusatu ti paatiri mu bwa kitaffe Katonda nti Katonda ddala, ne mwana Katonda nti naye Katonda ddala, nga kitaawe nti ye era alinga kitaawe, ne mwoyo mutukuvu ono maama naye Katonda nti naye Katonda ddala. Kakati gwe mwana ne nnyoko kuba ebyo byaliwo ku nnambi, lwaki mulowooza nti taata si Katonda? Taata ne maama lwaki mulowooza nti mmwe bakulu nnyo ono omwana si Katonda, nga tetugambye nti n'omwana Katonda nti ye waaliba nno nga gwe owangulukukidde mu mwana. Kakati tutunuulire ekiyubwe oba tutunuulire kino, naye tumanye nti ekiyubwe ate era kyekiri muno kubanga taata yeeyubuliddemu ono. Naye bwe tutandika okwawukana tusobola okutunuulira taata ng'ekiyubwe. Bwe tutandika okwegulumiza tutandika okutunuulira omwana nti nze nakweyubulamu we siri tobaawo, ate nga mutuufu. Kakati ate maama kwe mwegattira kubanga taata mu kifaananyi ekyobubi akasajja yeekola yekka mu mukazi ne yeewa ettondo ne yeewa olubuto. Omusota ogubadde gumuliikiriza lyekkundi ne gukutuka, ekkundi ne lidda munda kubanga bw'ogenda munda ogwo musota oguli mu lwenda. Yalina obusajja bwali bumeka? Bwali bubiri. Akamu ne keekisa n'alekawo akasajja kano akalala. Ke kali ku ggwe. Buli mukazi alina omusota ogwo ku kkundi na buli musajja. Bwe guba nga omusota gulabikirako kabonero ka busajja ke libeere ekkundi lya mukazi, obwo obusajja obwekisa mu ye n'alabisa buno obuli wano. Ne yessaawo n'ateeka wali omwana ow'obulenzi. Omwana ow'obulenzi n'amuzza mu kkubo. Olabye omusota omubereberye we guyise na guno omusota mwe gweyubulidde ogwokubiri mu mubiri mu bw'omwana. Olabye obusatu nti yenna Katonda. Kati singa taata ne mama mukwatagana ne muvoola omwana n'okuvuluga, ki ekiddako? Ng'ate tugambye nti n'omwana Katonda. Singa omwana adda ne taata ne bavuluga maama ng'ate mwe beegattidde, kuba tulabye obusajja nga bwekoze mu maama. Maama n'akisa obusajja n'azaala omwana ow'obulenzi, amakulu wasigaddewo obukazi. Omwana ow'obulenzi n'alaba bukyala ate ne babumuyigiriza. Tunuulira obutonzi obwo ng'oli ku mukazi oyo ovvoola ekitiibwa kye. Ate tunuulira n'omukazi ng'avvoola omwana ono ng'ate y'alina okuddamu amwetondekemu bujja, kubanga abasajja ffenna tuli baana, tuva mu bakazi naye tuteekwa okuddayo tubeetondekemu. Naye noonya ekkubo weetondeka mwani. Olw'okuteekawo ekitiibwa kya kitaawo ono muleke. Mulekere kitaawo. Oba ali mu lubu luli kyekiteesaawo embu, olubu lw'abakulu n'olw'abato. Ontegeera era onfuna. Kakati ebigambo bino
ebyamagezi bye bigambo by'omwoyo, kye kikwawula ku banno. Tobeeyawulako wekka, naye mu njawulo eno oyagala mubeere bumu, kyova obibaawulizaako kubanga si byange. Ate bwe mbifuula ebyange nzekka, njawulo ki gye ntadde ku nsi? Ti oyo wa njawulo atwawulizza ku bukulu obwamuweebwa, atwawulizza ne ku butonzi bwe, ku bwetoowaze bwe, abutwawulizzaako ng'abutuyigiriza, n'atuyigiriza n'ekigambo kye tubadde tetumanyi. Nze neegulumiza ku kitange oba mmwe mwegulumiza ne mwagala okunkwata ensobi nti neegulumiza ku taata, nga munjwetekako ebyammwe oba nga mwogeza obuto, so nga mwoyo nze mbalabamu bukulu. Njagala nkungula obukulu bwammwe, kuba nze nnwanira makungula ga taata. Ku taata kwe nkungula ye mulimi omukulu, ye yalima mu nnimiro ya maama mu bukyala bwe n'akabala, n'asigamu nze ng'ensigo ye era ng'omwesigwa we. Nze budde bwe munze mwaddira mu bide bye ebibiri ebiri mu mpale, nze budde bwe mwaddira, nze bide bye. Bwe njogera mu bw'ebide bye, mu buddiro bwe, ampulira nti omwana wange ayogedde era ye mu nze, oba neegaana. Bw'anneegaana ng'ate amazima yandimu, aba teyeegaanye yekka obulamu bwe. Kale mpa kitange, kyokka kitange nga sinnamuyita taata, namusanga ayina erinnya eryo lyekkulu, muyita Nsubuga. Oyo simuswalira, muyita Nsubuga lyerinnya ekkulu. Erya taata nendyongerako ng'akawuuwo taata. Akawuuwo ke kakulu okusinga omuwumbo. Kale ne muyita mukulu Nsubuga kubanga ye mukulu ate nze mutoowe, nze mutaaweebwa. Olabye Obwakatonda n'olaba n'obukulu. Naye bwe twali waggulu yali kato, nali wasswa. Bwe twayambala omubiri, nze muto, ye yeewasswa mu bw'omwoyo, mu bukulu obw'omwoyo, nti bwe nzija ku nsi n'emmamba mba kato mu bwawasswa gwe bawadde omubiri. Ab'emmamba bentera okwogerako babeera bawasswa bange, ate bwe tubeera waggulu mbeera wasswa oba mbeera babirye nga kato. Ab'emmamba obirabye ebigambo bino. Naye bwe tuba tuva waggulu ng'emmamba mwoyo, enoonya ki ku nsi? Enoonya mubiri, ani agulina? Nze ow'engabi. Bwe tuva waggulu nga ndi mubiri, ebyo byonna bitundu bya mwoyo, ne tukka wansi noonya ki? Noonya mwoyo, ani agulina? Mmamba. Kale bwe mba neegulumiza emmamba kejjewo omwoyo. Kale gwe kola munnange, ate oba wasukkuluma Bukalamuli, gwe mubiri wasukkuluma, nze mwoyo kanzire wano. Okategedde? Mwoyo bwagulumira, mwoyo oli mu bw'omubiri, kubanga naye mubiri naye era ali mu bwa mwoyo, naye mwoyo era ali mu bwa mubiri. Kati mwoyo bwagulumira, mubiri ono mu bw'omwoyo bwe, ng'ate yawasanga aga nti baasi anti nze siina kyendi munnange, gwe owaggojjako mwoyo kola ebibyo. Kiki ekimanyika wano nga tekiri mu mubiri? Omuti ogumanya nga teguli mu mubiri, ekinyonyi okimanya nga tekiri mu mubiri. Katonda amanyika wano mu mubiri. Kyenava gamba titeri musambwa gutaazaalwa ate nga gukola gutya. Nanti kasita gwogera ekigambo ne bwe kiba kirooto mu mwoyo, kasita nkitegeera n'enkissa mu nkola, guba guzaaliddwa mu nze, guzaawuddwa. Ekigambo ekyo kizaawuddwa mu nze. Omusambu ogwo guba gufuuse nze, guba guli mu nze, kuba gujjidde mu nze gwe gutumye. Enkya Gabudyeri bwakutuma, oba Sulemaani, oba nayoleseddwa Isa, kwolwo Isa ajjiddemu gwe Yesu aŋŋambye, sobola okuba Yesu. Naye olw'okubanga obwa Yesu buli bumu mu bungi, bungi mu bumu, yali buli wamu, nsobola okwegambira mu ggwe. N'ojja oŋŋamba Bukalamuli olina okukola ensonga eno n'eno, Yesu bw'aŋŋambye nkugambe. Sirina lutalo kubanga wayatula obulokozi nti wagolokoka, omwoyo gwo golokoka yaka, golokoka yaka.
wagolokoka n'oyaka wazuukira amaanyi go mazuukufu era bwe gangamba nti kale mukama wange weebala okuleeta amawulire n'akola bwentyo nga mukama waffe bw'akoze eki kubanga tuli bumu mu ki mu Kristo tuli bumu mu buto mu bukkiriza obw'obuto mu Kristo tuli bumu mu kitangaala tuli bumu sinze Kristo nzekka naawe oli Kristo sinze mukasabulamu wekka naawe oli mukasabulamu nze nkulaba nti oyo wa Luganda gwondaba kye nagamba nti nze seeteekako kapande naawe teweetaaga wabula bwe tuweereza ne twogera tweraba we tugwa nja kukulabira mu kitanda kyange naawe ondabira mu kitanda Helena yaleese obubaka bwe yatuwaddeko waggulu Helena tandabangako tuwuliziganyizza kuno tetunaweza na myezi 2 ndoza n'omwezi tegunnawera simweyanjulirangako gye mpise ne byenkoze saala nnyo yali kuno Kemiyondo Resite mukulu Sebwira mukulu Nsubuga kwaba mukulu Sebadduka bazzeeko eno wagguluko ebigambo bye bamuwadde nga nabyogera emyaka mingi ng'ate yali teyabiwulira n'enyinyonnyola bwe bajja banzita malalo gange agasooka kukkanga bulo neŋŋenda neŋŋenda eggamba nasigalayo ŋŋenda neekuŋŋaanya ŋŋenda nejjukiza ebijjukizo neerambula mibiri gye naleka naliko akasajja akampi naliko omusajja omunene naliko omuwanvu mubiri kigwe neetaaga ku luno neŋŋenda ebuyamba ne tugenda mu ddwaniro tugenze twekuŋŋaanya ne mukulu Nsubuga oyo gye yagwa gye baamutemulira baani abaatutta tutuuse ku batemu ab'enjawulo nga twazaalibwa nabo kati kwe bali ku nsi naye ku mulundi guno beegezezzaamu n'akozesa eddogobambi n'omulaba ng'ayaayaa n'asula mu bwoto kiri kimulumiriza era abamu beeroose nti nze naloota nga nze nakutta nange nenkomawo nensisinkana n'abooluganda abamu nga natowa oda kuba nayina ejje natowa oda bakutte onvunaanyizibwako kyekinkomyawo mu nnyumba yo nzijewo omusaayi ogwo gwali gwa butukuvu kitange yaguntuma oba nayita we nnina okukoma naye nzizeyo okwetowaliza kitange n'ateekawo ekisonyiwo n'ekitange ne yeddayo okwetowaliza kitaawe n'ekitange ne yeddamu okwetowaliza kitaawe ffenna ne tuba n'ekitaffe omu mu bw'omwoyo ndi kyendi tasobya ate yasobya tasoobololwa yasoobolola asoobololwa mu kwesoobolola nti yeetukuza mu kwetuukiriza ye ontegeera byengezaako okwogera kakati oli ye ne bamubikkulira nti bazze bamulamula bagamba yeegulumiza kubanga oyogera ebigambo ebimu ne batabimanya oyogera ebigambo ng'oluusi obyogera ne bawulira ng'ayogeranga ggwe nti ebintu byange bwe nabikola naye negamba nti bw'ati omwoyo bw'akola ki gwe n'otamanya ti alinnye ku ddaala alinnyiddwako obutukuvu nanti buvudde mu kifuba mu kukkaanya kwabwo ne bulinnya ku mutwe nenninyibwa ku ntwe yange ku ntikko yange nenninnya ku ntikko yange ku mutwe gwange obw'omwoyo ne bwogera kakati kikulema okugatta n'olaba kwegulumiza oli kyewagambye nti sayidi zonna nga zimusalira emiki naye empapula ze ne ziteekwako sitampu n'ateebwa ekirooto yakitaddeko jjo ate nze jjo lwe nalabye omusajja oyo ow'ekitangaala nga kka ku nsi n'abaamukomezzaawo kubanga ajja atuuka mu mitendera nabagamba tusobola okutuuka ku bwa Yesu oba ku bwa Kristo oba ku kitangaala ku ddaala erisooka ku ddaala eryokubiri ku ddaala eryokusatu ajja ateebwa ne tutuuka ku ddaala ery'omusanvu nga n'eddaala ery'omusanvu 1 2 3 4 5 6 7 ekoleramu kye tuyita nti 7 ne tutuuka kuba emisanvu gino esatu giteekwa okujjula mu bumu ne tumala nti 7 eyimiriddewo ye 14 ne tuleeta omusanvu ogwokusatu kuba tutambulira mu bumeka 6 6 5 5 5 7 mu meka omusanvu gujjudde mu bw'omwana omusanvu gujjudde mu bwa taata omusanvu gujjudde mu bwa Mariyamu maama
kakati nyinza okugamba nti Yesu yasenga naye n'omusajja neeruli yatugamba mitendera tutuuse ku 7 ogwo gumu tuteekwa okutambuza 7 mu bw'omwana nagwo gujjudde 7 mu bwamaama nagwo gukoze eki 7 namba 21 n'ogigatta n'eddamu neekola obumeka obusatu. Olabye ensonga ezo kakati gye ekitundu ekyo kyasse ng'abaana ab'omutima be bateekwa okukizza era ne bakikomyawo ne bakomyawo ebikompe bannammwe bye babadde bayina eby'obuyinza ne biddamu ne byozebwa ne bitukuzibwa biddemu okunyegerwa ku nsi, biddemu okugabirira ensi, biddemu okunyweza ensi. N'omuti ogw'obulamu ne gukka ne guyimirira ku nsi okulamula obulamu. Abategedde ne bagunywegera nti ani alabye amaanyi ago n'adduka n'aganywegera. Kale nno abooluganda mwebala obuweereza. Ekitundu kye tuliko nga mmaze okwogera ebyo ku nsonga z'Obwakatonda ategedde tegeera. Kiseera kye tuliko tugambye nti kyakuddiza Katonda buki buyinza. Wenjagala awo okugaziya nti Katonda ate tumuwa tutya obuyinza. Katonda yatutonda kumutonda. Katonda yatutonda kumutonda. Amakulu nti Katonda yatutuulamu yeetonde. Gwe weetonzeewo wakatondawo abaana bameka? Era b'otonze obatendese mu nneeyisa ennungi? Oba otonda misege, otonda obuntu bulamu, oba otonda miyaayu, wakatondawo abaana bameka? Katonda yakuwa Obwakatonda otonde Katonda. Katonda azaala bakatonda, Katonda atonda bakatonda. Embwa ezaala mbwa. Otonzeewo bameka? Obwo bwe Bwakatonda. Kakati b'otonzeewo kyekitiibwa kyo era mw'otudde era mw'ogenda okuddira. Kakati bw'otonda n'okaddiwa n'omugongo ne gukutama, obuyinza bw'okutonda bukyali mu ggwe oba obuyinza bw'okutonda buli mu baana bo? Kakati obuyinza bw'okutonda buba bugenze mu baana bo, wabula oliwo ng'ekijjukizo oba okubajjukiza nabo okujjukira nti bava mwani bazzeewo obukulu bwo. Kasita bazzaawo obukulu bwo baba bakuddiza obukulu bwo, kwe kuzzaawo omuzzukulu. Olaba bakuddiza omuzzukulu, bwe bakuddiza omuzzukulu baba bakuddiza obukulu bwo nga nabo bakutonze, kuba wabatonda kutonda ggwe, nabo nga bakutonze bujja, bakutonze busu, weebuge mu nsi. Olabye omuzannyo gw'obutonzi? Kakati batubanja okuzzaayo obukulu bwa Katonda, tukule obukulu bwa Katonda. Ate osobola okuba omukulu nga tewali kato? Naye olaba nti ate omuto yakuweesa obukulu, naye toyinza kumanya bukulu nga tewali muto. Kyokka ate mu buto ye mutonze, omuto ye mutonze, ye mutonzi. Nanti omuto mwe weetondera ng'ova mu buki, ng'ova waggulu, ng'ova mu bukulu n'odda mu buto. Nze mu butonzi, mu buto Katonda. Kati muddize Katonda obuyinza. Katonda ayina ensigalira y'obuyinza bwe. Katonda ayina obwekusifu bw'obuyinza bwe bw'ajjayo oluvannyuma nga mumwegaanye. Naga nti mulabye we nnina enkizo mu Bwakatonda mwali mwagala kunzita. Kakati tuva tugaa nti tuba n'ebyama eby'emmizi era eby'enkiso, eby'enkizo, ebyama eby'enkiso era eby'enkizo. Kubanga bwe tubawo Obwakatonda, nkugambye ebigambo bino bya mwoyo tolaba nze, tunuulira oyo ayogera. Bwe tubawo Obwakatonda mwagala mu butte, mwagala mu busaanyeewo. Naye mugenda okulaba nga Katonda bwe yabawa Obwakatonda yasigaza enkizo. Naye nga tannajjayo nkizo, abagamba mumuddize obukulu bwe. Kubanga ye muto ate ye muki? Ate yakula era ye mukulu. Muzzeeyo abazzukulu, muzzeeyo abaana, mubalage Obwakatonda.
muleke okutonda ku katonda wammwe obubi bwammwe, muleme okutonda ku katonda wammwe obwavu. Mulangira bannammwe obwavu. Kyolangira munno nti olulimi lutonzi, kyolangirira ku munno oluusi kyoba omulangira kimubeeko. Singa omuntu oyo asangibwa nga munafu nga tasobola kuba na muliro mu ye gwokya biragiro ebyo, birangiriro ebyo ebimulangirwa, ebiragiro bye mumulagira nti abe mwavu, oyo mwavu. Nga kigambo kinene. Singa kinsanga nga ndi munafu laba bwe kintuulira nemba mwavu, oyo mwavu, oyagala mbe mwavu. Obunnangira ekyo ekiragiro yendagiriro gyondagirira, onnangira, onnangako obwavu, amakulu oba obuntondako. Kati bwe mba n'omuliro mbwokya nenga nti nze neevumbula, navaayo mu bwavu neevumbula. Kati atanzizaayo ng'atannaba kwevumbula, nze siri mwavu. Okalabyako kyenva nsaanyaawo ekitundu ekyo. Ontegeera? Mulangira Katonda atuyamba ki? Katonda talina, Katonda takola. Abantu boogerera Katonda ebigambo. Muwe Katonda wammwe amaanyi n'okumanya mu kumuddize. Kyetuva tugamba nti nze sina kyemmanyi, Katonda y'amanyi. Oyagala amaanyi okumanya kuno okuwa omuto naye amanye. Katonda y'amanyi, Katonda amanye, amanyire. Bw'omuwa okukumanyira akumanyira. Mwattu abaana baffe batukulembedde ku nsi kuno ne bazzaawo ensonga ezaatulema. Twabawa amaanyi abato, nabo ne bakula, ate era ne baddamu ne bawa abato amaanyi. Muddize Katonda okumanya nti Katonda ye nannyini kumanya. Muddize Katonda obuyinza nti Katonda y'ayinza. Omuto y'aba akyayinza, gwe tokyakula, olwedda oli mukulu. Kati toola ku bukulu bwo ogulumize omwana wo, omuwa obukulu asobole okuzzaawo obukulu bwo. Naawe ate enkya omweyubulemu era ozzeewo obukulu bwe, kubanga ye ye ggwe. Ontegeera? Ye ye ggwe. Kubanga ye ye ggwe, ate ggwe ye, ggwe mu ye. Kakati Katonda w'e Buganda tugenze okukomawo, kitaffe omundi kyendyo tuwa omubiri, tusanze Katonda b'e Buganda baafa nga mmwe mwabatta, banafu, baavu, tebalina, tebalaba, tebaamuzibe, mmwe mwabaziba amaaso, kubanga temwayagala Katonda kubalabirira olw'ensonga nti temwalabirira bwa Katonda bwammwe. Ebigo byonna byafa, amasabo gonna gaafa, bakabona bonna baafa, ate batemubalabirira kubalabirira, kubanga gw'olabirira naawe yagenda okukola ki? Okukulabirira. Omufu alabirira omulamu. Bwe nkubuuza omwoyo gwe guli ogundaga, ogukwata n'engalo n'oguleeta nti guuguno, naye tegukolera mu busirifu, si gw'oyogera. Naye by'oyogera obijja, wani akuvunaanyizibwako? So omwoyo akwekweseemu. Obukyafu bw'opama bugenda ku kitooke. Bufu, bukyafu, bufu. Naye ate bukola maniuwa, bugimusa. Olabye bw'ogenda okulya emmere n'ogifumba nfu, ate n'ogirya, olabye bwerabiridde obulamu, n'obeera mulamu. Kyokka ate bw'omala okubeera omulamu, naawe omulamu, n'ogenda n'opama obukyafu ku kitooke, mu nsonyiwa ebigambo bya Luganda ndowooza si bibi, n'ofuluma obukyafu, olabye naawe omulamu bw'olabiridde olusuku n'olulima, n'oleeta ebisaaniiko n'essubi n'olubikka, gwe omulamu. Ate biri ebifu ebivunze ne bigimusa ettooke n'olya, nti omulamu alabirira omufu, n'omufu alabirira omulamu. Amakulu nti n'obufu buzuukira mu bufu bwabwo ne buba bulamu obw'omwoyo.
era kufa n'ebulamu baluganda naye bateekwa okuba bombi mu bulamu bwe tuyita obulamu butaggwawo. Obulamu mu bulamu kye bagamba nti abafiira mu Katonda ne bwe bafa baba balamu, so n'abalamu baba balamu ti ne bwe nva mu mubiri mba mulamu nga nina emirembe, nti awummule mirembe kuba nagiwangula ku nsi. Naye singa ne mu kumanya ekkubo ly'Obwakatonda ery'obumu ne nfa mba mufu kuba mba mu kuyigganyizibwa ng'omwoyo gy'emizimu egitawaanya ensi. Okategedde ako? Era kufa n'etulo baluganda beegattirawa wewe tubalabira nti baluganda genda weebake. Bwe weebaka oli mulamu oyogera era otegeera ebiri ku nsi nga weebase. Mu byensi eno oba obitegeera oba oli mu bulamu buli obw'omwoyo. Era baga nti oyo gw'oyita yafudde dde, oyo gw'oyita yeebase. Oli mufu so nga oli mulamu kubanga ossa. Oli mulamu so nga oli mufu kuba tokyayogera. Ne bwe bakuyita towulira. Olabye okufa n'obulamu beegattira mu kwebaka. Si baana ba Luganda, si ggwe kufa si ggwe bulamu. Ako ke kabonero. Tegeera nti ggwe kufa ggwe bulamu naye oteekwa okuba omulamu ne mu bufu bwo. Tiyadde wano abantu balaba tokyassa bakutadde ne mu ttaka naye mu mwoyo oli muki? Mulamu. Otulo tunyuma nga tetuliimu ndwadde na bikutawaanya. Obwo buba bulamu abooluganda. Ontegedde? Kale nno ebigambo bino bigambo byakubikkulirwa. Olwo lwe Luganda lwe tulina okuzzaawo. Tuddemu tutonde Katonda waffe, tumutonde mu bujja, twetonde bujja, twezze bujja mu Bwakatonda bwaffe. Katonda waffe tumuddize okwagala, tuddemu okwagala obw'omwoyo obutulimu ne bannaffe. Olabye Katonda bwe tumutonzeeko okwagala. Katonda waffe tumuggyemu obukyayi, tuddemu okweyagala n'okwagaliza bannaffe. Olabye bwe tutonze Katonda waffe nga tumutondamu ebyo, tuddemu okweyamba. Nze ntuula n'enjogera ebigambo. Ebigambo gwe biyambye ate gwe naye alina kyakuyambye ate gwe kyobadde tosobola kweyamba. Tuddemu okweyamba mu Bwakatonda bwaffe. Olabye Katonda bw'aba atuyambye era bwe tuba tweyambye. Tuddize Katonda waffe amaanyi nti ekitiibwa n'ettendo bikuddire, tuba tubimuddiza. Tuddemu okwetowaliza Katonda. Okwesinza mu Bwakatonda bwaffe. Mmwe abakulu nga mwesinza mu Bwakatonda bwammwe kubanga mmwe mumwa Katonda, timuwe Katonda ekitiibwa. Yakibawa mukimuwe. Ontegeera? Togulumira enkya ne weegulumiza. Nkunnyonnyola ebigambo bino otegeere. Bwe gamba sisinza Katonda, nze sina kye mmusinza naye neetowaliza Katonda era mpeereza Katonda. Ŋŋondera Katonda. Era ngoberera ekitangala kya Katonda. Tegeera ekigambo kusinza nti nze sina kye mmusinza. Katonda agulumiza omwana we nti nze nkuzibwa nkuba nze ndi muto naye waliwo obutonzi obukulu. Obutongo era bwe bukulu ye mutonzi yatukuza n'agulumiza abaana be. Nze sisobola kuba kwegulumiza nga Katonda tangulumiza. Kati Katonda bw'abangulumiza tonsalira musango nga Katonda anfudde omukulu kuggwa, anfudde eggulu. Okirabye? Ontegedde? Kale ategedde kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Tuddize Katonda obukulu. Waliwo omuntu gwe nali nnyambako, mukyala wange, muyinamu abaana bange. Mukyala nemba nga muyamba nga twayawukana. Mukyala oyo bwe nali nga muyamba nali neeyamba kuba bali baana bange. Natuuka ekiseera nga sikyasobola kumuwa kimumatiza. Yanyiiga, yakaayana, yayimiriza ku buweereza bwe. Twali twayawukana naye nga mugina emirimu tuweereza nga tusuubira nti tuyinza n'okuddiŋŋana mu maaso eyo kuba waliwo ensonga ezo twawukana nga tetwawukanye mu bubi. Naye olunaku ne lukya ne mugaba weetaagisibwa okukola ensonga bweti ne bweti. Nanga nti nagaanye ne tatange yaŋŋaanye ebyo ebintu sibiddamu. Bintu ki bye tuweereza nga tuli baavu? Katonda ki gwe baweereza nga mwavu?
mbakakasa abooluganda omusajja Katonda oyo oba omukazi Katonda oyo nze nkakasa nti yeeyannyima obusobozi, sente zaayongera ne zisalikira ddala nga sikyalaba ze mmuwa, ng'ate ne lwemba nzifunye sifuna yadde ekirowoozo ekimulowoozaako, naye bwe ziggwawo nga ngamba sente nazimazeewo saamuweereza. Mbakakasa nga sikirowooza era nga sikigenderera. Ebbanga ne liyita, ennaku ezo n'akuba nanga naye ggwe musajja ggwe, bano abaana baani? Abaana bali babiri, baani? Lwaki tonnyamba? Ne mpulira nga nswadde mu mutima gwange. Namugamba sorry, nsonyiwa. Ekiro ekyo enkeera ne nfuna ssente. Mukama wange n'aŋŋamba nti oyo muweereze ssente, omugambe taddangamu okunvuma obwavu. Ekitono kye nnakuwanga wamuwanga ekimala n'otuuka okuba nga tomuwa kimala, naye ng'asobola okukekkereza obw'olumu. Nannangira obwavu nti Katonda kigwoweereza oba gwe tuweereza ye waki tobivaamu. N'ayogera ng'omukazi omusirusiru oli Yobu, eyagamba Yobu nti weegaane Katonda oyo. N'amugamba oyogedde ng'omukazi omusirusiru kubanga atulumye obwavu n'ebintu byaffe bifa. Kati n'ono yayogeranga mukazi wa Yobu, ye n'ava mu ki? Kati n'ono kye yali amuwa n'akikola ki? Kubanga amutonzeeko obwavu. Gw'osobola okutonda ku Katonda wo obwavu, kubanga olulimi lwo lutonzi, weetondako obwavu ate osobola okwetondako obugagga. Kyo kikkeeza okole oba onoonya kwetondako bugagga. Osobola okwetondako amagezi, buli lw'oyogera ekigambo eky'amagezi nga kisaanukula amagezi amalala, nga n'amagezi amalala gakasaanukula. Bw'okola okwagala, okwagala kusaanukula okwagala, ne gw'oyagala n'akwagala. Okwagala kwe gye kukoma okuba okungi kugaziwa. Kati yatonda ku Katonda we obwavu. Katonda agamba nti mune yantondako obwavu. Kuba namugamba nti weenenye ogambye nti Katonda bwe mba nayogera kino mu bukyamu nsonyiwa, ddamu ngabirire kuba ggwe mugagga. Olabye bw'ozzeemu n'omutondako obugagga. Kuba bye bigambo bye namugamba, simanyi oba yabikola ku olw'ekiro, naye akasente kaafunika. Ne mugamba toddamu okuvuma Katonda, nze mmanyi Katonda ajja kukugabirira. Nze sirina kyenkuwa, naye omutonzi oyo ndi kyendi yampa nkuwe, amakulu yakuwa, nze ampisizamu buki? Sirina kyembawa, Katonda wammwe yabawa. Ebigambo bino si byange, nze sirina byembawa, naye Katonda wammwe yampa ebigambo bino mbibawe. Era ye Katonda wange oyo yampa ebigambo bino mbikole ki? Mbibawe. Tusigazaayo omutonzi, ne bw'aba kitaffe ng'ayambadde omubiri yeejuliza nti kitaffe akole. Oyinza okwemalayo muwene ensi bwekutta n'ekusaanyaawo. Katonda asigalayo mu bwekusifu, asigazaawo enkizo, asigazaawo enfissi. Yeefiisa fish, neyeetereka neyeefiisa eri gwe nolowooza nti yafa, kumbe yasirika buki? Busirisi. Ate n'ayogerera mw'oli, mwono n'asirika, mwono ne yeefiisa, gwe nolowooza nti ono taliiwo. Ogenda okulaba oli abadde ayakanga ettaala ezikidde takyayogera, ate nga Katonda yevvuunudde wali. Katonda yeefiisa. Kale nno nti tusobola okufuula Katonda waffe ow'amaanyi, kubanga obwa Katonda bwe buli mu ffe. Bwe tufuula Katonda waffe ow'amaanyi tuba twefudde ab'amaanyi mu Katonda omu. Katonda yeefuula yekka okuba ow'amaanyi era yeefuula yekka okuba omunafu. Naye mufube okuddiza Katonda obuyinza n'amaanyi nti gw'oyinza gw'omanyi. Bw'onoomuddiza obuyinza ajja kuyinza, bw'onoomuddiza amaanyi ajja kukumanyira. Ky'osiga ky'okungula. Katonda kitaffe omuyinza wa byonna ndi kyendi, ekimukuza omwana we amugulumize. Omwana we kusobola enkya kuzzaawo butonzi obwo naye abukungule. Katonda asinza omwana we era n'amala ate n'amwesinzizaamu ng'agenda amukulaakulanya. N'amugamba nti kati naawe olabye bw'okuze, kati naawe osaanye okusinza abaana bo ekitiibwa n'obukulu n'obugagga. Naye ate yiga by'okungudde okubyeggyako ate obiddize abaana. Katonda oluusi anafuwa, wa waanafuyira.
ebigambo bino byamagezi kumanya na kutegeera. Bwe nzaala abaana bange nina ku akawunti obukadde 10 olwongolo oba naatera okufa oba wendi bakuze nga nzijayo obukadde 10 nina abaana 4 buli omu nga muwa miliyoni ameka 2 nze abadde n'obukadde 10 nsigazizza bumeka olabye bwe nenkanyenkanye nabo naye mu kukkaanya ekyo kimu. Nze abadde n'obukadde 10 obukadde 8 bwe mba mbutadde wali mu baana abaana abo nga bali bumu obukadde 8 mbuwadde obw'omwana be baana. Nze nina obuyinza oba abaana be bayina obuyinza bwange ate obuyinza buno mu kukkaanya bufuuse bwabwe kubanga mbubawadde. Nyinza n'okuba sikyalina buyinza kububajjako naye bwe basiga obubi bali kungula bubi nabo mu Bwakatonda bwabwe. Olabye nti alina ebitundu 8 ebyokumanya kyebava muga nti muddize Katonda ebimu eby'ekkumi muddeyo. Kakati abaana bano kibakakatako okumanya nti byennina byava mu kitange amakulu byonna bya kitange ne babinziriza. Bwe batabinziriza enkya ne biggwawo nga bankaabira nga nze nabasigamu ate bo tebaddamu kunsigamu kati bakungule ki? Kati mukaabira Katonda gwe mutaawa makungula ate abakungulira ebingi abibawe. Muli babi, tuli babi. Katonda gwe tutaasigamu tetumuwa kitiibwa, tetumuwa kwagala, tetumuwa biweebwayo, tetumuwa bimu bya 10. Enjala bwetuluma bwe tufuna ebizibu nga tudduka mbu nga tumukaabira nnyo atuwe. Kati akuwa eki? Yasigaza bwe buti bwakwekuumisa yenkizo. Gwe n'akuwa ebingi n'akwesinzizaamu. Ate gwe n'otamuddiza n'oyagala obiri obimalewo ate n'ojja omusabe. So singa wakomyawo ebimu eby'ekkumi, singa waddiza Katonda w'ekitiibwa eno osanga gyebiri kubanga Katonda abikubisaamu ku lulwo mulayiniyo abikubisaamu. Kati ogenda okudda okusaba nga byosaba gyebiri. Kati osaba obuyinza ewa Katonda gye butali kubanga tewaddiza Katonda buyinza nti yayina obuyinza. Omala kufuna bizibu Katonda yayinza gw'oyinza naye emyaka 10 mukazi gwe musajja gwe otambula ku nsi toddiza Katonda maanyi nti gwe Katonda ow'amaanyi gw'olina amaanyi, gwe Katonda ow'okumanya tomuddiza. Kakati ate odduka akuyambe muggwanika teri buyambi. Mutondeewo bujja obwa Katonda, muzze bujja Katonda kubanga Katonda yenzikiriza yaffe. Yenzikiriza yaffe, yenzikiza omutonderwa buli kimu, yenzikiza omutonderwa buli kimu. Mu budde bwe buziba ekiro nga temugenda mu nzikiza, naye ani ayinza okugenda mu nzikiza eyo n'alabayo Katonda n'akungulayo ekyama ekiri eyo kye bammya abalala mu nzikiriza eyo? Olabye ekiddugavu bwe kyakweka ebintu naye ng'ate nakyo kitukuvu. Munsonyiweko emiti wendi gifuuwa empewo naye naatera okumaliriza. Kale ensonga ezo njogedde ku mukyalo oli katono mune Katonda n'ateekawo ekisa era nsaba ayongere ekisa ate n'omukazi oli ategeere aleme kutonda ku Katonda bwavu. Kyotondawo kyofuna Katonda mwavu gwe omufudde omwavu ate bali bamufudde omugagga nti Katonda gwe mugagga era n'aba muki mugagga era n'abawa ku buki ku bugagga. Kakati tusanga e Buganda abantu nga bakaabira Katonda omufu gwe batta ne bamufiisa nti taliiwo. Tusanga e Buganda abantu abataba Katonda kitiibwa nga baagala Katonda abaddiza ekitiibwa. Ffe Abaganda twali ba kitiibwa kati ate mukisaba Katonda tuddiza ekitiibwa kye mutaamuwa kati abaddize ku ki? Teri mwana alisinga muzadde bugagga kubanga asigaza ensulo eri ey'enkiso gwe n'akutunuulira ne yeefuula masiikiini ne yeefuula omwavu. Osobola okubeera naye mu mbeera eyo n'omufuula omugagga? Mumanye Katonda, Katonda nabyefuula. Yeefuula omwavu nga mugagga, yeekisa
ng'ate yasaanidde yeekisa mu kiro, ng'ate yasaanidde mu musana, yeekisa mu kiro. Ate gwe boozaala ekiro, enkya tetubiraba mu kitangaala nti mwabikoze olubuto luulo n'omwana. Si gwe wali eri, kati ate si gwe oli eno mu mwana. Bassebo ne bannyabo, ndowooza kankomeko awo. Ekiseera kye tulimu kyakuddiza Katonda buyinza, ekiseera kye tulimu kyakuddiza Katonda kitiibwa, ekiseera kye tulimu kyakuddiza Katonda byonna. Addemu naye atwetonderemu bujja, kubanga bwe tumuddiza obukulu. Katonda abadde omuto akule, bw'akula addemu yeetonde bujja ku nsi, yeetondera mu baani? Muffe, ng'ate era ffe twetonda mu bannaffe nga tuli ne maama ne taata. Mwebale nnyo abantegedde. Gye natandikidde mugatte obwongo waggulu, mulabe ebintu bino. Mbaagala nnyo abooluganda, mbaagala nnyo abooluganda. Gwe nkwabudde, gwe ntakudde, gwe nnyiizizza, si kigendererwa kyange, ndabiraawo. Nze bwe ntyo ntolotooma mu bintu ebimu, naye mu kutolotooma ate mwenzija ebitontome byange byenjogera era byembatonera nga bwe mba ntumiddwa. Nemulugunya mu bintu ebimu, kuba mu kwemulugunya mwe nenoonyeza. Kino nkyemulugunyaako ne kyeyalukusa ne kyewa ansa, kino nkyemulugunyaako ne kyeyanjululuza. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo. Omukama abakuume.